Karore kasita hanti bakimukoledde olunaku lw'eggulo bamukoledde ka baby shower era ng'abayimbi bangi ababaddeyo kuli Eddy Kenzo Spice Dana mukwano lyabadde ssanyu jereere anti nga bamwagaliza okuzaala obulungi ka baby era nga wogeno birengera maaso naye nga ye Nakankaka ne Muna bayina maaso ngena bamba kutuusa ate yeshiba kalungi ebibye byononese wamu ne SB4 si musanyufu byonna bina maaso ngena bambi kutuusako nenga kansoko okwebaza gwe n'omulungi subscribinga ku Wonder Boy UG ti mukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nabe tunawo ku subscribinga mukwano mbira ngu subscribinga kona ku notification bell ali tuberinga bugire tuteekayo mukwano gwasuka uzifuna nenga serabidde hababiva organic ono ngakozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba ate hajati kaloddo hono akulombera edduwa byonna ebyekute ne bikola ki ne bitoso banonyako ku namba zaabwe z'essimu wansi awo ate ne babeera nga bakuyamba naye nga sinnabakwongerayo mbadde nkusaba vidiyo no gimpere like ate sobole okuba nga yeeyongerayo mukwano lyabadde ssanyu jereere Karore kasita abayimbi banne bakimukoledde nti omulengera essanyu she's a mother to be anytime from now newankubadde abasinga mwatutumuka omugambo mbu olubuto lwa Eddy Kenzo naye nga bali just bakola video shoot naye nga bo banyumiddwa era nga bamwagaliza bambi birungi byerere Spice Dana Lydia Jasmine Fikfa Meika bantu bangi ababaddeyo naye nga ate nkujjeyo eyo ate ye TikTok munaffe Baby Rahim anti olunaku lw'eggulo yavudde ku lujja era nga yayanjudde oba yakoze embaga ne omwagalwa we abasinga babadde tebakikiriza naye nga mukwano cyo kyatuuseewo ate ye shiba kalungi afaani be si bamativu n'engeri gy'ayambalamu anti yazze ku stage nga talinaamu yadde akapale era ne bamugamba nti akyuseemu era nga bw'obirengejjaawo yeemanjudde yenna ng'azina naye nga munda tewali mu kirumu bamugaye bannanga alekerawo okubaswaza lwansonga ennyambala ye olumu ekola ki ebasukkako naye nga ye yabagamba ye akola kimunyumira era gw'oba tomwagala lwansonga ebintu ebyo byayambala oba byakola ye abikolera lwansonga abawagizi be kyebakola ki kyebaagala so kati yabagamba akajanja kammwe mukasibe mukalekeeyo ewamu yoyo nno shiba bo abasinga banyumirwa byakola kakati gwe atabyagala anti omulengera oyo yabasobola naye nga ate nkujjeyo eyo abasinga bagenze ne batumuka omugabo ne bagamba mbu ne Nakankaka yandiba nga ayingidde rainbow eya Muna anti olw'ekifaananyi kino kye balengedde naye bannange omugambo gubeere mutono Nakankaka yabagambye muve mu bulamu bwe mumuleke akole kyakola ki kyayagala so kati mwewumuzeeko naye nga abasinga bo bakisaze dda naye nga ekinaasingakawo ekituufu n'ekikyamu nja kuba nkoma wani nate nga nkubuulira ekituufu ddala ekyabadde emabega wakyo naye nga mu maaso awo ngenda bankutuusako SB4 nga si musanyufu eri Asiya anti teyamulyako Christmas naye nga lwaki mba mwogerera kamukutereko nawe omuntu mirembe ndi munyiivu nnyo era okuva n'olwaleero twawukanye tokyali mukwano gwange sikyali ankowo ku Christmas n'embeera ewaka enjala n'ennuma yadde akacupa ka soda abantu muli bazibu SB4 netonze Asiya yadde akacupa ka soda yadde akakunkumuka k'omuceere n'otakapa ku Christmas nanti agambe twali tulina abagenyi bangi bambi kagamba nze tosobola okumpira n'embeera ku mugenyi oyo nanti nali ngenda kukubira nga simu nga waddeko omuzana nti so kwagamba nze lwojjayo esimu okunkubira simu gwako omuliro